UTV1 leero tugenda ko katale abe katale eno video yammwe tutandikidde wano ku Entebbe Road. Entebbe Road wano wetu befaanana. Simanyi wa mwalabye story omukazi yabadde anaabira mu kkubo mu makkati kati kyekiboozi ekiri mu Uganda. Omukazi eyanaabidde mu kkubo wano mu makkati ng'akulaga nti nno ye yabadde yeeyambulula. Kati ebizibu by'ayina baamugaye genda obyeyambulule ng'ensi yonna ekulaba. Simanyi oba mwamulabye oba temwamulabye. As we are heading to Katale, ngenda bakwatira Katale, ngenda kutandika wano Entebbe Road tugende tuyite awo Seguku, tugende n'Ebalame Mayanja tugende Katale gye bayita Busaawula, tugende gye bayita Bukwenda. So Katale kati gye tugenda. Omukyalo oyo ebizibu by'ayina birina okubeera nga biyitirivu nnyo kuba yakutte ebiddagala bye n'agenda mu kkubo mu makkati ku Entebbe Road luno olunini oluguudo. Naye kyanneewuunyisiza buli obwedda ayitawo taagaana kulinnya mu mazzi, n'ababoodabooda nga bagayita wala. Awo wewa Kamoga Property Consultants. Tugenda tweyongereyo ku Entebbe Road heading to Katale. Enkuba yatonye, budde buyinza okubeera nga tebuli clear bulungi. Enkuba yatonye. Yakedde kutonya enseenene empitirivu obungi e Uganda kaakati. Kikopo kivudde mu gumu kati ne kidda mu nnusu 15,000 ku kakaaga. Kati bwe tukigula. That is ekyembisi. Yeah, this is 1 so wano bayitawo ku mukaaga. Classic wigs from etwala 3. Ng'oteekako wiigi yo. Wano we bayita ku mukaaga. Wati we wafaanana Dubai Supermarket. Wano we ku mukaaga. Tugenda Busaawula. Tugenda Katale tuyitawo ku Nikaani tweyongereyo. Tugende Bukwenda. Muntu wagamba Bukwenda oyinza okulowooza kiri eyo bwe mwa Amoro district eyo. Olowooza kibeera Bukomansimbi naye Bukwenda kiri wano Katale kumpi nnyo. Katale bye bimu ku bitundu ebyeyongedde okubeera nga bikulaakulana ebiriraanye Kampala. That is oyinza okuteekako Nansana, Ndejje kati side zeeno Katale ekulaakulanye nnyo ate ne ploti zaayo baziseera nnyo. Tugenda kati Lukman Petrol Station, Doctors Hospital. Omugagga Nisha wuuyo awo. Nisha tukutumiddeko. Omugagga Nisha.
bayita ku Neebalame Mayanja, bayitawo Neebalame Mayanja olw'ekyo ekintu ekitaawo ekyo. Ate ne Kabaka bye babeera bagenda okumutikkira bamutikirire eyo bayita wano. Balinga batugamba nti nekubo tebasobola ddikola kuba Kabaka tasobola kuyita ku ya koolasi nga bagenda omutikkira. Eŋŋombo z'obulimba naye kati baluyiwa koolasi nga aluyitako era. Highway chicken. Tuli Katale. Tweyongerayo. Bintu bingi ebiri eno. Bantu bangi abazimbye eno. Ploti ziri waggulu nnyo. 5 ku 10 y'e Katale kaakati eri mu roughly millioni nga 3. Omuntu ayinza okukomparinga ne areas endala n'agamba ati lisi bakyaliko wansiko, naye bw'obala ebbanga Katale eno gyebadde ekulaakulaniramu ploti 5 ku 10 okubeera ku millioni 3 oba between 2.5 ku 3 ebeera egenze wala nnyo. Wa before ploti zaalinga za bbeeyi layisi nga 5 ku 10 osobola ogifuna ku millioni 10 oba millioni 8. Naye akati 2.5 ku 3. 2.5 ku 3. Bayita ku Nikani. Wano Nikani Resort. Eriawo. Eyo. Kyeyongerayo. Kati wano bayitawo Katale Seguku. Katale Seguku bwetu bwefaanana. Katale Seguku. Abakazi bonna abagenda oba abasajja abagenda mu bintu bya Wongo ne bakulimba, n'abo abamu abeeyambulula ebintu ng'omukyalo oyo yeeyambuludde ebintu mu makkati g'ekkubo. Yinaakulaga nti nno ki nti ye mwanaabira. Balina bye yeeyambulula. Vidiyo ako nsuubira nalibadde nkabateerako wano singa YouTube ebadde tekagaana. Nalibadde nkabateerako wano. Kyemanya abamu mwakalabye, abamu muyinza okubeera nga temunnakalaba. Naye abasinga baakalabye. In the middle of the road. Olina akulaga nti anaabirawo ebidagala. Kati ebizibu by'alina biyitirivu. Wano tutuuse tutandise okuva mu Katale Seguku, tutandise okuyingira Katale Busaawula. Katale Busaawula ndowooza laba enkulaakulana bwegenda mu maaso nti eno kino ekikubo kino kyali kya ttaka ng'eno tewali bantu nga ne ploti zaayo za layisi. That is 8 years back. Ploti z'eno nga zigula millioni 9, 5 ku 10. No, 7 years back. 7 to 8. Awo. Millioni 9. Naye akati 5 ku 10 y'eno ng'ovudde ku kkubo. Ku kkubo zo ziri 2.5 ku 3. Naye ng'ovudde ku kkubo ziri between millioni nga 10 mu 2 ku 16.
bw'oba ovudde ku main abeera omuntu ali ekatale oba abeerayo yasobola okukiwitnessinga ekyo. Tugamba abantu beeyunye nnyo eno ate n'abagagga olw'okubeera nti ploti zeeno ate zo za byapa, so wali somehow organized. Bw'oba okompayalinze n'endejje oba nansana, eno katale eri somehow organized olw'ebyapa nti ettaka lya byapa. Olwo n'eryo lye batunda liri awo lya ku main, kati awo ekitono nnyo miliyoni 5 eryo akiwakana osobola namba ku eriyo osobola okupoozinga n'ogijjako n'obakubira bajja kukubuulira yaga between 400 to 500 nzamulaba enkulaakulana. Ono munnamasaka yakyasinza okutunda wano, hardware yekyasinza okukola, bamuyita munnamasaka. Nzamulaba buli wamu bazimba, n'ekyo ekibaati kiikyo nawo mulimu abazimba. Wano wonna olaba neeno wansi era olaba bazimba, wano wonna amaaso nawo olaba bazimba. So ye enkulaakulana luno oluguudo, ate ekiruyambye okubeera nga lukulaakulana, oluguudo luno lusalako nnyo jjaamu. Ebizimbe mbiraba lusalako nnyo jjaamu, nti omuntu aba ava Embalala, Masaka, agenda Entebbe, Makindye, akwata bukwasi wano, then ava ku Entebbe Road akwata bukwasi wano, osobola ogenda Nabingo, osobola okugwa ku luno oluguudo wakati lwe bagenda okubeera nga bakola Kasanje Nakawuka, era oba oyita wano. Kugamba bantu bangi nnyo abalukozesa, bantu bangi nnyo abalukozesa. Maaso awo nekino ekizimbe bakitunda miliyoni 3.5, kyali incomplete. Naye kati ndowooza mulaba nabo batandise okubeera nga bakikozesa, nga bakizimba. Akasawe k'omupiira kaakaawo, enkuba ya Katonnya, kyenva mulaba ebisooto on the sides. Olaba bazimba wansi eyo. Ploti z'ekkatale baziseera nnyo nga gyenkomeza. N'abantu beeyongera, buli lukya abantu beeyongera bungi. So tuvudde mu Busaawula, akati wano bayitawo Katale Bukwenda. Katale Bukwenda waggulu kasozi eri Jumaayi gye baatundanga, kibola nga bayitawo Katale mu Jumaayi, waliwo akasozi ka Jumaayi eyo. So wano bayitawo Katale Bukwenda. Bwewati bwe bafaanana. Ndowooza mukalaba kakulaakulanye. Katale Bukwenda. Tawuni yaabwe bwete bweri. Masomero mwegali, hardwares mweziri, pharmacy mweziri, clinics mweziri, ebyokulya mwebiri. Mulaba eno tawuni ye Katale Bukwenda bwete bwefaanana. Bazimba, waliwo n'ono w'ekibaati naye kati atandise okuzimba. Kugamba embeera egenda ekyuka. Taxi park eri awo bagiteeka awo stage. Then waggulu eyo bweyongerayo n'ogenda ate mu Jumaayi, Katale Jumaayi, tujja kufunayo time nayo tubakwatireyo. Katuyingireko kakati ate munda. Katale munda wafaanana watya? Twabakwatirako sayidi eri, kati katubakwatireko neno sayidi. Olaba yonna wakulaakulanye. Kuba engeri gyetonye tuyinza obuteyongerayo nnyo mu maaso. Kuba kiyinza okubeera nga tekiri fine. Naye yatumye Katale Busaawula. Ekifo kyo kirabye bulungi nnyo.
oba eriya yammwe yekatala ogirabye bwetyo weefaanana. Somero go gye gali. Kati wano we munda wali tubadde ku main mu katale naye akati wano tuyinza ogaa ye munda mu katale. Ne Jude watutuma tubeere nga tukwatira ate ng'okkiridde wali wansi wa mwami Musoke bwotyo bwe watugamba tugenda kubeera nga tukkirirawo kuba si ddungi nnyo okimanyi tusobole okumalako. Akati tawuni eno batugambye nti muntu omu kana bwano wonna side by side yagizimba bamuyita mwami linnya nerabidde. Mwami oyo mu maaso awo yenna nnyini gano amaduuka gonna nga yemugalaba. Oyo mwami oyo yenna nnyini wano yajja eno n'akolayo tawuni nyumba gonna gali awo mwami Bwete. Wano wagambe wa mwami Bwete wano wonna. LC chairman atwala eno bamuyita Kakonge. Waliwo yatugamba awo imwe ebifo nga mubimanyi byonna muli bambega. Asobeera mu mirimu gyaffe gino obeera ng'omanyi buli wamu. Kati bw'ojja mataka olambula mataka ababuloka bagamba wano beewati wano woono. So munda eno nkuba yakatonnya ndowooza mulaba drainage system si nnungi nnyo kiri awo. So akatundu ako ka mwami Bwete yenna nnyini waawo nga LC chairman abatwala katundu kano konna bamuyita mwami Kakonge. Wali ozamulaba munda yonna bazimba bikubo byonna ebyambuka ebikkirira byonna bazimba. Bw'olaba wano ku ngulungulu wano abanyi ba Walagi buno obuyumba oyinza obutamanya nti ne munda waliyo ki waliyo abazimba bamuyita FDC. Tukirireko wano neno bwe wati bwafaanana. Light problem kakati ya light etukubyemu ndoza tujja kuba wano omusana gukubye tanso gwera ngo kyankalanya kamera asite yatutumye alabye uyatutumye kubogegano ekyo bakubi ba bloka nabo bakyali eno bakyazikuba nyaba seminti baba yingira bloka za seminti. So kyekyo video yaffe ejja kukomaano leero.